oyagala kulima mwanyi, oyagala kulima bitooke, kyonna kyoyagala okulima agro animal ejja kuyambako okukirima. Bakuwe amagezi ku ddagala kiri olina okukozesa, bakuwe eddagala ligenda okuttira kiwotokwa, endwadde z'ebitooke, endwadde z'emmwanyi, bagenda kuyambako okuziifuwa mu ng'ombe. Kampuni bagita agro animal. Essimu yaabwe eyitawaawo wansi bagenda gikuyisizaawo n'ebifaananyi ogenda kuba obiraba. Kampuni ejja kuba ekuyambako ofune mu mulimu guno ogw'obulimi n'obulunzi. Gwali ebweru w'eggwanga olina ennimiro kuno ku Uganda, bakubira essimu bajja kuyitayo bakulambulire ennimiro yo, ate gwe ali wano bajja kuguza eddagala bakuwe n'amagezi ag'obulimi. Kampuni bagita agro and more. Ennamba z'essimu ezo ziyitawo, bakubire beesigwa bulungi nnyo, bamanyi balimisa balungi, bamanyi buli kika kya kirime, bamanyi buli kika kya ddagala erigenda okuyambako okutta ebiwuka ebitawaanya ebirime. Basangibwa Kamengo, ojja kubasanga Egomba, ne mu Uganda yonna balinamu amatabi. Bakubireko kampuni bagita agro and more. Tuli mu nnaku z'omwezi 9 mwezi gwa kutaano. I can't believe next month is a half a year. Twali wano nga tugamba banne welcome to 2024. Kimu ekineewuunyisa, emboozi za 226 speed kwe zisemberera eri waggulu nnyo, nga 221 kyajjaaveeko wano mabe. Nti in a space of 6 months tugenda kuba tugiyalinze up for 2026 elections. Era abantu abakozi ba government abali willing to stand for MP's position basigazaayo emyezi ndowooza nga less than 12 months okubanga ba resigning emirimu. Gamba life time flies like tobulaba waliwo obulwadde babuyita procrastination obw'okuwongezaayo. I'll do it tomorrow. Nja kikola enkya. By the ogenda okuddamu okutemya nga nja kikola enkya gufuuse mwezi. Nja kikola. Okimanyi edda nga nakazaala omwana nga ndaba emyaka 3 giri walanga nga omwana nja muzzako nga myaka 3. He's now 6 nalekerawo nokirowoozaako. Okitegeera nakivaako nenkyesonyiwa nenkinaaba. Ate kakati because during that period nali nabyo plannings okukola. Namba kino kijja kubeera nga kiri set ne kino so I'll be okay to have another child. So kakati sagala kunyumiza kiriwa nakigenda maaso kati nakita teri ate kiraga time nga bwe flying nga ng'olina omwana. Nti ogenda okulaba kaboyi wakajjejjo mu ddwaliro nga bakaleeta tekasoboladde okwekyusa mwoza, ogenda okulaba ssebo lasita akubuuza ebibuuzo, ogenda okulaba olina kyoteesa naye alina kyateesa. Alina kyagamba. Kati jjo nazeeyo obudde nga bukyali given nti olwokuna luntabukako bigenda paka leeti. Nazeeyo nsooka enkebere mu holiday package. Ndabe holiday package zayinza oweda ssaawa nga 9 nga tuli mu holiday package. Kati holiday package yawedde essaawa zabadde nga 12. Ningamba banaye okunaaba nti kwekuddako. Kati babeerayo babiri bakubagana. Kati omu ne mugamba genda onaabe. Waite dakiika nga 2 omayo obeera consumed ne gwe natumye okunaaba storage. Ngenda okutuukayo nga ekizigaanyirira bulungi bwati nga myaso oyinza okulowooza mugole. Ne mugamba nga weekubye ekizigo. Kati curiosity ngenda okulaba ekyangwe kiri wagguluko. Yandibadde ayisa omuntu amuyambeko kimugirayo. Emubuuza onaabisizza ki? Onaabisizza ki? I've showered. Ngenda okukwata ku kyangwe nga kikalu kizibu. Ne mugamba sooka ojje okwata mutwe ng'amukalu ng'akufumbye. Nga kyakola afuna tawulo n'agiyiwamu otuzizo otutolotolo wangi. Yeeyisaako kati n'asooka yeekuba ekizigo n'afubutuka waggulu eyo mwovulo nga wano wamyansa. N'ogamba amazonna. Kati naye natudde ne nga bw'aba ono sikudeto. Sina pikiki. Sikudeto. Ne ngamba time flies. Kati ono omwana w'emyaka 5 gwe naleese eggulo ssebo kati naye alina obwongo obuganda. Obukusiika. Oyo lasita piyo gyatudde oyo muzeeyi talina kyaŋŋamba. Kati ku myaka 5 mbasi byenkugamba bitayisa okukendeera. So bw'obeera n'abaana there are some things by'otunulira n'ogamba so okwongezaayo ogenda okulaba nga 218 ogamba 222
tulokola 2022 katugenda mu 2025 because budget bagenda gisoma president next month agenda to a state of the nation address then batuwe budget tusumulule laga ate awo laga ddamu bagamba ano jujuzi nga tuli bato mbu Yesu akoma mu 12 tuli mu 2025 even die tuwangaide ku kyalo kino naye ng'obudde bwebwo whatever you want to start you can start now oba olina gw'ogenda okwana kati munyonyola omugambo waayi ogende ku kiddako naye waliwo abantu abakwanyi bannammwe emitimwa ogamba lumu omuwala n'afumbirwa n'omuwala n'ekiwala ekyo kyantama nojja ne ku mbagayo ate teriiyo kirumanga muwala kuyita ku mbaga nga wamuyinamu interest n'akuyita ku mukolo kati ne baba bayita blaza bane blaza my brother tukuze ffenna n'akwanjula n'ewa boyi kakati ne boyi gwe bakwanjulira ngola talina kiddako kali n'embwa ezze waneno just because you did not start. Ate abawala namwe mubeereko serious. That person who is close to you, who does everything your boyfriend should have done, nga kyatakola kyokka is kutega kibatu. That guy mulowoozeeko. Tetugenda lowooleza muntu wano. Nkubuulira. Tetulina budde. Waliwo abankwana abateze ekibatu benina olowooleza. Ate ndowooleze naawe asirise. There's that guy eyali soko eyawoza mukwano gwo oluusi mukuze mwenna oluusi naye nga ebirala byonna ate nammwe ekisinga okunnuma mubeera comfortable mu bantu abo nti buli kizibu kyofuna aba bestie wange omuyita ng'oli mu bbaala osiranye n'akukima n'akudropinga omukubira ng'olina akukyakinze yakukiitinzeeko waliwo n'abagenda extra mile mbu asula nayo olumu ngakisuze wa bestie wange mbu nsula mu ddiiro ye n'asula mu kisenge bestie taliyo basically everything boyfriend oba husband wo kye yalikoze ono guy akikola kyatakola kyokka is having sex with you kabere n'abalenzi mulina abawala abo bemukeeping around mbu yo hafi bestie wange hafi mpaka ku motoka yo n'agikuwa hafi oyinamu 10 n'alikuwa hafi munange mama mulwadde hafi n'agenda n'akulabira maama wo nadda n'akuwa lipooti hafi nina akataka wano kengula soko gyokebere abakulaba kukamatebwayi gwene hafi hafi just bestie muganda hafi lwali kuloga ngo wasizza olaba kuleeta muvubuka n'omwanjulira bestie wonaga abavubuka benza babeeru beeru abo benzi bawawo eno nawe kwefukati ekyo kiwalo kinoonyaako kikumbe banaye hafi omutadde mu state okulowooza nti waliwo ekigenda mu maaso mugamba hafi ekimuvumisa abawala bendeeta buli lunaku bestie tamusiima buli omu amuwala so mubeere serious mulowooze nnyo ku bantu abo onjukiza bestie eyampalana nze nga manyi bestie nfuna omuntu wange mumwanjulira bestie yanyiiga bestie nanzigulako olutalo naye kati nze okanya kukuba simu bestie tapiikinga bestie nange netukale mwatula ne mugana naye gwe gayi gwe buzibu ki wamuyita ne mutula miti ne mugana buzibu ki bonninako aye nagenda ne mbuya ne mugana kikyolowooza kwono gayi sina kyemumanyiika otaye katalina tabbu biki ebbanga lyawo ngakyali wange takyanfaako nasooka natekangayo problem so now you are enjoying the comfort and the care of someone because I was single so every weekend I would hang out with my bestie I would cook at my place and invite him and the friends like time gye nalina yaliye time yatukanga ino kyuka yali yazihu as my friend bwe natuuka nga ndi engaged nfunye omuntu wange nga naye akira hankoga hafi takyatuwabudde hafi yatukyawa ayogerera mpululo kakati woyagala omanya nti olina empisa embi why did you miss him and why and to the extent of calling him omubituulemu because yalinga nga nakadde kenfuna agamba owaye tubadde tumanyi olina ebbaawo namugamba no I told you emba sirine nja kubeeranga nammwe nga bisaawo abaawo empointi gyakubaawo ko gwe naye omanyi soko gye kati yakuwaza nakigundawo tize naffe teyayogera naye yalagira ddala nti ankyawa completely ng'omuntu naffe tuli bantu gwe ogenda okulaba
So think about those boys and those girls. Don't give but them. No, you guys speak. Omanye ekituufu omanye wengwa whether I'm interested in you or not, but speak. Anti kakati naawe ng'omuntu omukulu, there are signs and symbols z'otunuulira. Don't give people false hope. Muyina false hope kati ebyo bye mukola n'okukinga n'omuleetera ebintu ebimu bwakubira mugawaaye nze gw'okubira ekiro kino siribbaawo ndikyaliwe am his run too. Waliwo emyaka nga you have to be there run from kudduka badduke because the more gy'omukeeping around ate omulemesa abaali badde bamukwana oba baali babandi badde akwana obudde bw'okwana bumala naawe obudde bw'okwanibwa bumala naawe babboyi bo tebasobola mukwana kuba bamanyi bo balowooza there's something going on. So there must be a certain point w'omugamba naye omanyi hafi mbadde nsaba tonkubira nnyo oba tandika tonight is census night and Uganda tugenda kuba tubalibwa kuva 2014. Yeah, this is at the time tugenda okuba nga tubalibwa binyinyi ebiri expected and government binyinyi batugambyeko abasajja goyita amakago oba osigala goyita amakago kuba amakasi ennyumba ekyo abantu tebakimanyi amaka bwobanga olinayo omuwala gupangisiriza muzigo ng'olina n'amakago wazimbe wali mukyalawo n'abaana amakago gegaliwo amaka wasobola okuba nga eri nnyumba mubeera mu mukyala wange n'abaana nga nese maka. There is a home and there is a house. Kyebava boera ku mukono ne baga feel at home. Awo woowulirira emirembe we wali amakago. Otherwise mayumba mangi nnyo agaliwo naye nga temuli muntu nga mulimu just musajja abeeramu yekka. Natugalabanga amaka. So twali tumanya amaka ye mutu nga takyapangisa nga azimba. Musobola obeera mu kasiisira kammwe nga mukapangisa naye ng'emirembe egiri muli mu kkuba matatu. So peace is home. Peace is home. Kyova bakugamba nti you give a woman kyomuwa akifuula. Omuwa ennyumba n'agafuula amaka. N'ateekamu emirembe. So ekidefining amaka y'emirembe. Bwe waba tewali mirembe, it's not a home. You can't feel at home when you're not, you cannot feel at home in that house. Then it's maka. Kababeere baana bo ng'ewakati bawulirirawo mirembe era tebasobola kugamba nti awo that is home because era babeerawo ne bagamba awo ataata. Akaga ataata. Era bw'aba aleeta banne tasobola bagamba mugyeko ewaffe era bw'abaga mujje mulabe ewa taata wange. Wo because gw'owulirirawo emirembe bali wagibamalako. Kabeere mukazi era omusajja atuuka n'agamba why maka g'omukazi gamulekera. I've had that statement. Makage boy nadda ku muzigo boy n'agenda afuna somewhere else. Waliwo oluyimba lwa Sebatta baluyita maama mirembe. Bw'olina ofuna obudde ojja dduwulirako omusajja Sebatta baamukwatirawo ndoza mu kayumba nga tekajja mu status ye mukazi n'amugamba mbakutte rubona naye eno gye bakusonseka mu mikwesese biki bye bakuliisaayo n'amugamba munnange eno waliyo kye bayita maama mirembe na mirembe asula eno. So ekyo ekibuuzo tokibuuza nti banaakubalira woowulirira nga woowulira emirembe. Mulimu abantu nga ewaabwe wake wa mama we n'ekitaawe gyakyafiringa nti so kyova abasajja bamwadduka naddako ewaka n'agamba maama leero nfumbiraayo ku bintu bya bibiri by'otegera byensinga okwagala n'agenda ewa nnyina n'alya. Mulimu n'abakazi ng'akyadduka n'ava ew'omusajja n'agamba naye omanyi ansooka enzirayokko ewa boyfriend ewali emirembe nga ono lasita yafuuka ekizibu. So that is about home. Home is not the house. House is a house. Otherwise abasajja bandibadde bozimba rentals wano kuba nyumba zo ne boziteekamu abapangisa ojja noyingira anytime. So a house is different from a home. A home is peace. A house matafali plus musenyu plus misumari mitayimbwa mabaati and what have you. Speaking about the census,
Abanayuganda bagyeteekereteekere batya oba tufunamu ki waliwo culture eyagambye tebagenda babala tebakwatagana bintu bya sitaani buli anaabalibwa mwana wa sitaani primitivity ekyaliwo and demonization of everything ekyaliwo naddala mulimu abo abantu abakyavuunula Bible okusinziira ku interests zaabwe okusinziira ku extremism bikyaliwo betusobola kubyewala mu nsi zonna mubeeramu those outliers empulungusa ezo zibeeramu naye government kyenjagala ennyo simbekesira being nti kati batugamba by 2014 we were around 3 million wetwogera kuno tuyinza okuba tweyongeddeko yo gavumenti erina nteekateeka ki n'abannayuganda abeeyongera buli lunaku gavumenti yaffe oba just auditing kati ombuuza ekibuuzo nkyanoonye wali enteekateeka oba ku auditi wala ogamba nteekeddwa bababale mugende bababale nga bw'ogamba nti it's a public holiday tomorrow it's a public holiday tugenda siba waka ennaku okutandika n'enkya bagerako abatubala ne gavumenti yaffe fine balina enteekateeka on paper balina enteekateeka so batubale nga bw'olaba nti osobola okuzaala omwana mu nteekateekayo olina okulabirira olina okumanya abaana b'ozadde kati ne tugenda ku theoretically bw'omanya abaana b'ozadde kikuyamba okumanya oba nnyongerako oba songerako kikuyamba okumanya banaasomerawa kikuyamba okumanya endabirira yaabwe ey'obulamu eneebeera etya ebyensoma byabwe binaaba bitya byebyo bye balina okumanya basobole otuteekerateekera so on paper bw'ogenda n'ogugolinga emigaso gya census mu nsi yonna gifaanagana then the question is after census what happens ekyo kibuuzo gavumenti erina okiddamu ffe ogwaffe tubaliddwa era taata akimanyi nti nyina abaana 6 kyalina okukola kubalabirira kati on paper taata aba n'enteekateeka ey'okukusomesa ey'okukwambaza buli kimu abaki then the question goes after amaze byonna byonna okubabala ntuli abaana 5 ekibuuzo kiddayo ewuwe asobola otuteekerateekera kuba omanyi gavumenti oba atuddukeko oba amanye bumanya nti omanyi waliwo bataata modulo abasooka bane mumbulire nno bye mutalina kati nemwetetegula tetulina amasanze gagenda kuggwako tetulina kino kale munene musigala mushuluidere kale kuba nawe manyi wako ina abantu bolabirira waliwo olwobeere waka nga tolina kiddako nga gy'oli mu kisenge nga bakwesiga ne bajja ne bagamba mami awe bampako bisi ebintu ebitali wako okumala wiiki 2 nga kuliko nno ne ssukaali ng'ogivuga mu mmotoka naye nga lwobalawo nogambula nayo nengamba nno bantu singamba mino sinamu yadde n'ekikumi so kakati that is it mugende bababale ekibuzo kisigale wali bane bamaze otubala akaliro tuwongezeeko akabanja kuba kiyinza okumanya okuloza nti babadde enguudo tebazikola nga tebamanyi biva Busaabala tebamanyi biva Bukomansimbi tebamanyi biva Mutukula tebamanyi biva Masaka tebatutegeera after nezo ebyaddala nze census gyesinga okujjukira yali oba ya 2 thingi nali mu P7 zino zizzeeko oba mbadde absent minded nesemu yanga bidi ya 2014 tajijjukira sijjukirako naye mukati nza kulimba wallahi wallahi kyakanazaaliwa baba baladda ogenda kumpakanya gwanzaala tukubire mama essimu muneno gwe wakanya nze nsirise lwaki onkuba eriiso onyonyolesa I don't want nze eriiso bakwa bali ku amanti eritegeeza ready to get single funa ku channel yaffe batugamba we don't enter tetweyingiramu tujja kutandika sagala kitandike bwoba olina kyonyonyola nsirika n'okimaliriza so mbadde nsaba nteeke mami ku ssimu wano sinnakuwakanya unless nga gwe wakanya
tebambalangako faana babiri ba 2000 tebatubalangako sa mama washa agenda gira kutumiddeko nnyo mama Sunday is Mother's Day mwala we Sunday is Mother's Day mama wote ali ku social media muba tutereyo naye mukase nti mubanyiga naye abazadde temukuba nnyo simu eri baana babadde babalabirira throughout just for that day temubanga bano bawala betukwana ennaku zino omusasulira ennyumba omujjanjaba omukola biki Valentine bwetuuka notabaako kyogula naye ekyanga buli kimu nekifiiraawo biri byonna byozookola so mulimu abaana nga olunaku tebajja ddujjukira naye nga at least once ne wayira akwokyayo akulabirira akola kitoddaano mwana gwe lerere tonjagala so government egenda tubala kitusobola okubagamba ku nsonga z'okutubala byebyo naye mubalibwe kale kakati moving on we twasemba obbeera wano twayogerako ku kwogera kwa Katikkiro jukira tugenda okuva wano ng'olukiiko lugenda tutuula Katikkiro nayogerako ku nsonga ya fe abali bajogeddeko naye naawe ndowooza ku nsonga y'abaana bano abakola lavish property abaleeta helicopters emotoka n'amasomero amalala gaali gazireetaleeta dda tawo kyo tekyali kipya ekyalimu mu kabaga ako yali helicopter nawa submission ye abaana bwe mutabakaabya kati bajja bakaabya mbukulu tiwaza necessary wakuba waliwo video emu gye twakolako mu biseera bya miliyoni 5 n'ennyonyi yakye bayita conflict of interest abantu ne batakitegeera abaali bawagira manyi buli omu yapiikingamu kye yali ayagala abaali bawagira eno ne balondamu sayidi yaabwe n'abaali eno kati buli ne tuwanyisiganya kusinziira ku buli omu naye nga sayidi twawa mmeka twawa 2 katwatuuse ekiseera nga Jesse Muyingo yalina okupulobinga era school Jesse Muyingo alina amasomero nabo bakola lavish parties ne baleeta amamotoka so twagenza okumaliriza nga enkima tesobola kusala gwa kibira era ne bali babadde bagumunyo agamba jja tunoonyerezeeko bwaba tunoonyerezaako alina okuwaideninga scope wabalala bangi ababikola abalala bagamba naye mwali so mulimu ebintu gavumenti yaffe byeteteeki nga biri serious n'ekigambo conflict of interest kihindalinga nnyo governance kibi nnyo okubeera ne minisita atwala banne nga ate naye ayina essomero kibi nnyo okubeera n'atwala like kikalubamu okubaregulatinga. But don't we think we need someone who has knowledge about that particular something? Say like kati omukulembeze wa bannamawulire is now before yali keen kati Innocent Nahabwe. Kati oba osuubira banaleeta musuubuzi ki kyamanyi ku mawulire? Anti Innocent taregulatinga abakulira abeera ddoboozi lyammwe naye wali ate UCC waggulu okitegedde kati ate UCC tesobola kuba naye ati eri ku UCC boss nga abeerayo omuntu ng'alina media house obuzibu bujjira nti akulira UCC nti ate naye alina media house bikalubamukko kati conflict of interest mu ministries ekaluba. Let's get someone alina idea oba yali abadde headmaster n'awummula kati aregulatinge ontegedde kati kikalubamukko conflict of interest tosobola kuba leefali nga tera oli musambi kati awo ekyo kyafiiridde oba oli coach ate oli leefali gwe coach olina tiimu kugyotendeka ate oli leefali so conflict of interest ndowooza mwayongedde okukifuna bulungi nnyo so kati naera Jesse actually byakoma nawo sidangamu biwulira asaba agamba naye ne baleeta ebifaananyi gundi bw'oba ogira nankira buli nanka kakati awo so conflict of interest musango gw'amaanyi so buli ayajuwinga kasita mubeeramu there is no way bwe musobola kiggusa osirika busisi you can't shoot your own food tosobola so kakati actually nina Simon kye nali munnyonnyola ne mugabo laba zino decoder zakola nsobi okukola TV ezaazo
kwakati essaawa zino nakyogerako ko one time as well. It was wrong. Era baregulator simanyi bakirowoozaako bati nti gwe tuwa otutuusa eri abantu kali nayo we okoze TV eyo kati ndowooza ntya nti tugenda competinga kuba content gw'olina gwe nnina olaga obuzannyo nange mbulaga kakati ngenda kukakasa ntya nti mu ssaawa yange ey'obuzannyo nsigala nga ndi ku muzuuli tonkutte mu kifaananyi tonkutte mu audio tobaddeeko kyonkola abantu kulaba gwe. So conflict of interest is a very big issue naddala mawanga agaakula tosobola bazannyira ku mutwe moto. Osanga abasawo emulaga tebalina zi pharmacy. Alina pharmacy kakati nze nkakasa ntya eddagala libawa emulago siri eri akapharmacy ko kali akali wali. Nogera nga abasawo tebaliyo. We are just saying about Mulago because it is the biggest hospital. This is a scope etwaliramu amalwaliro gonna. Nosanga abalwadde tebaliyo. Omusawo yennyini akuwandikira nagamba genda ku pharmacy eno neno in particular. Nakuya n'oluguudo waliwo omusawo gwo. Awo nno ly'eggwanga lyetuwangalira mu lino mwe tugenda obbalibwa. Katono nnyo omusana guzze and you were blightening. Bane afiti wavudde mu liivu ng'omeremenya. Abantu batandise okusala omugambo nti waguze swimming costume. Mbuki munakuda mu kizigo. Era nakyaye ne ŋŋamba bano tebamanyi nabbanja. Sawa 3 edakika 32 ndi musiraamu mbwa ku 8. Naje ninga muba kamera yaffe yenyiridde nnyo. Muneerusa. Ninga najireka kamera yagiyiza ate nnyo okugiseetinga. Mumire eddagala. Omwana oyo yatandise okugwa mu kizigo. Nenkiraba ne ku gundi ne ku comments ezijja kusumulula. Nabakiraba ne ngamba njakwetegereza hafi. Kati kamba bulyeko baddiya mu byonna byensobola okukola musalire emisango gyonna okwerusa sisobola. Nesine low self esteem. I believe I'm beautiful. Beautiful enough. Just I can't do that. Vacation peaceful. Obo wonye mu stress za kwefu. Kola kino. Also, abantu bagamba bokwata mu kokka sente. Luli mama nganti ali muto mama ange yagula ekizigo wadde mbogula kale kika kyonna kyayagadde. Okay. Waliwo walinga omulenzi buli kimu bebi bamulya ekizigo n'agamba njagula nga nfunye ssente. Kati wendi bebi ne wabaludde okireta nsobola okyetuusa. Obuntu butonotono obwesobolera. Kati ne bofunayo bebi nga emirembe mingi. I know. So bebi y'omuyina. Ayino kyekitegeeza ntaddewo mbati kasato wakanye sebintu bibiri ebyomwana ebimu light skinninze akasente yafunamu omuntu obutonotono abusobola. Baby he makes her feel at home. Abawala kyemuba mutegeera waliwo kye tuyita skin care routine abakazi gye tukozesa yabbeeyi mukko bambi ge mazima nti omuntu ayinza obutagikuteekako buli mwezi naye obanga ofunyemu kasente kwa waliwo ebintu byetwegomanga okukola naye nga jaswako oba tolina ssente kati mba nkimanyi skin care routine yange teggwawo luli nali ngimanyi naye nga sisobola gimaintaininga kati I can. That's why mbeera ne kagulo kano omuzigo inze erinnya eryange temuteekanga mu kigambo kweyirusa ebintu bibiri tebikwatagana nadde maze ntemye n'ekigambo mu mutima gwange ngamba oba semester eno esooka watya oli mufiya ebeera semester first trimester nga semester esooka omuntu naye gwe actually ate naye sinaana kutandika bino bya skin care we nafunira gye nayengera nina n'obufaananyi mbulabako kati ate waliwo things that come along with pregnancy nenekyawa nali saagala light I don't know why nga mbeera mu nnyumba situna kusimusira bativi nga I want that darkness nga nsirikira omwo nga tewali ampulize simu nga nagikola nengiswitchinga off gwe mbeera naye mu nnyumba yamanya mama wange gwakubira omwana wange ali ati mama wange yandako after emyezi ekyo kyekyakwengeza ogenda ofubutuka mu nnyumba kati nga nfuluma kiro genda kukola nga nkola ku Galaxy nenkomawo nembeera mu nnyumba nensirikira omwo nga nekyawa nendyoka nkogga bwe nsirya naye nga ndi bwa yero mama wange yatulekona nga malaba bwofaanana nakutwala mu kyalo
nakusooka kussa ku kiddagala mwezi gw'eddagala nga bwayenga mumbwa bwenkola ngenda okukomawo nga ndi taratibu amaanyi nina agakola kale zzeewo neeterera bulungi nnyo naye gobakundabako nange netuya mufaananyi nga nali sinyuma so si first trimester my friend I'm just okay I'm health I'm neera nene semester ebeera okay tomanya naye sikati wolani so Uncle my video jagira bakubuuliza anyway Rema yabagamba bane ndi mukazi mufumbo kiche mba what do you expect from a married person? I could not be married but siri mwana muto siri mu ssomero so anytime anything can happen. I know. Yeah. Kale what weyongerayo ekwefonjogeza ebigambo musetinga busetinzi nze mbeera eyanti kakati nze gwe boyi wange nze mbeera eyo ne bayogera ngamba ono musobola kale tubadde ku nsonga za Katikkiro twavudde ku masomero n'atutwala ku Ssaabasajja abantu Abannayuganda tulinamu nnyo obuvunaanyizibwa bwe twewa obutasaanidde kati waliwo oli yangambye wansibidde enviiri naye nze tewanyumidde obuvunaanyizibwa mwe ddayo mangu mu nviiri ennyimpi twewadde nnyo obuvunaanyizibwa bwe tutasaanidde bambi twemalako emirembe waliwo omwana ali ku TikTok mugoberera nnyo yeyita Council Trevor omumanyi oyo ayogera nnyo ebintu by'amasomero his content is kinda funny a bit clean ne basically lwakuba nti ajjayo ebintu bye twakolanga kati bifula ne he's okay akati musajja wattu ndowoozaako oyo okubeera mufiruta n'ekimwa kye ekinene akoyegalale kati bambi ayagala ayiteko ku street bagambe wuyo Trevor kati ndowooza obwongo nga bumugamba kola ki olayo video nga toli mufiruta and is a handsome boy nalabye videos ninga ono muvubuka bulijjo alabika bw'ati bavumye Trevor ddayo mufiruta bamuvumye ddayo yaye musajja tunakola agamba constitution ya TikTok egamba omuntu asobola okukola kyonna kyayagala agamba olimba byonna bikole naye ddayo mufiruta ate leeta n'ekijjampa kiri yali akyusa n'ekijjampa akijjeeko ddayo mu kijjampa yali mix seems to be funny naye yatandikira mu filter mweje emimwa gye bageza bwe bati let alone n'akyusa n'ajjayo face yetu bami Trevor bamuzizaayo lwampaka mu filter akati naawe bwesumulula ngenda salako bambi abantu babeereeyo nga baku owninga please don't own us waliwo omwami ali Sweden yankubidde gule netwogera nangamba nabako byambuuza about bino byonna ebibaddewo flakasi biki ne munnyonnyola kakati nina omuntu bwelalena lwaki abo abantu tebakuleka n'okola byoyagala eri kyano yo gw'osalawo kikyo ne mugamba ebyo birabe ebya kyano yo bikoma okyagiina nga kirowoozo bweba ekyali mutwegenda bwet kumpewo eba tekyaliyo ne bwolwawo teekayo vidiyo babakubira kati waliwo ye yankubidde wairwera olwakusatu situbategedde so kale waliwo omuntu in a good way asobola okubuuza but then waliwo omuntu bwotuuka n'owulira nga oyina nnyo obuvunaanyizibwa ku muntu olumukafuka kamanyiiro nga bakunnyonnyodde most especially nga bakunnyonnyodde tewali buzibu nga we nagenda ku live omuntu n'abuuza where is Hafi Hafi ali ku live kuba ebiseera ebisinga omuntu agenda ku live we tujja kusha tugamba bannaye gundi taliiwo olw'ensonga bweti si buzibu bwange nti towakirabye noonyereze Hafi abadde bbanga kinga taliiwo kanzire ku share yasooka ndabe oba wabaawo omuntu gosobola obbuuza naye kati bw'otandika nga bannyonnyola ate era n'osako waliwo eddoboozi eddene eddoboozi lya Katikkiro n'omukolo gwali munene nnyo event zezijjukira yasooka otunnyonnyola nti Ssaabasajja taliiwo kwali ku gundi actually no yali nkuuka twali mu nkuuka ne batunyonnyola ne ku marathon ne batuddamu kubera baamanya mujja bbuuza ne bababulira ne gwa sendinzi okubeera ng'akola ki era ne muddamu so mu lukiiko Katikkiro yazzeemu n'akinoganya waliwo points zendowoozaako buli amaloboozi ago ge gasituka ebintu bisatu ebijja mu mutwe gwange
one ekintu kya Ssaabasajja bakiweaponizinze era mulimu abamu ababuuza because bali triggered by the weaponizing agency nti gye mukoma okuteekawo. Of course we understand waliwo agency y'okukyusa gavumenti, waliwo biki kakati ezimu ku tools ezikozesebwa bano omuntu asobola okunoonyayo omuntu gwe musinga okwagala kakati somehow ne bamutuusaako obulabe kyova gavumenti bingi byesikkaanya naye security ya Ssaabasajja omuntu asinga okuvuganya olina okulwana ennyo okulaba nti asigala mulamu. Era nabuuzako omuntu olowooza ani asinga okufunamu Ssaabasajja nga mulamu? Nemuga okimanyi nti Museveni afunamu nnyo Kabaka nga mulamu ne Katikkiro bafunamu nnyo because Katikkiro obwa Katikkiro si bwansikirana nti alwana ennyo oli afe kakati ye adde ku Bwakabaka ono ye boyi we ye yamuwa obwaki obwa Katikkiro. Singa oli abavuddewo tomanyi abaddako biki ebiddako basobola okukyusa ne bagaba bawadde Katikkiro, so ofunamu nnyo nga mulamu. Then ne muno mu ntebe mwotudde nga Katikkiro ofunamu nnyo nga Ssaabasajja mulamu because oba toyina pressure osobola okukola ebintu naye kisuubira nti onyumirwa nnyo buli lwokeera ku makya ne bakubuuza Kabaka, so olwana nnyo asigale nga ki nga mulamu. Ndowooza nnyo ku Katikkiro addako singa balikolamu enkyukakyuka yesibe 7 mbiri zakutuka kutukadda yesibe 7 because ndowooza Katikkiro ono buli kimu akikoze ate buli kimu akikoledde mu time esinga okubeera engezesebwa time esinga okubeera tense mwakoledde buli kimu kyalina okukola. Lwaki nkigamba time esinga okuba tense? Kafi essaawa zino osobola okubeera n'omwami wo in our essaawa zino wendi one I'm 35 years okulwala kwange kutono era kizibu nnyo okulira nti kwefu yalwadde because tuba tukyali bato like emibiri gukyali muto kati omukazi gw'oyina n'abaana be muzadde kati osobola okumala nze nsobola okumala piki kyasobola okuba nga agenda kuweza emyaka 15 as per now she's 7 naye ajja kuweza 15 years nga talabyeko kitaawe ng'ali ku ndiri by naturally okujjako God forbid bino ebigwawo obenje biki nali oba ndoza nga maze n'okusoma bandi nga bankubira nga taata bamwadde ekitanda erubaga nga kyo kiwulira nga era najja mpaaluuka naye bafunye kabenje abasawo kwe kutunyonnyola nti alina diabetes bamukede nga ebbanga lyonna obulamu bwange kukula nkuze naye kati ate jjukira bwomu ku baana abato kakikukira bali abakulu nabo bakuze tebakiwuliranko nti taata waabwe akolaki alwala kakati atuuse mu myaka omubiri guno gye gukoma olaba nze navugako nvuze ku mmotoka enkadde emmotoka enkadde ne bw'oligikaniko ddamu tebakulimba tyewona okanika omupiira yingini negira wakava mu yingini so omuntu bw'atandika okukula kabukulu asomba omubiri gulirakisinga byonna bye wakola mu buto ne bitandika okukola ki okudda. Kakati maama wammwe yaba yali kaweweevu kuba kitammwe yali mu myaka nga tegirwala kati kitammwe ayingira emyaka 6 afunayo omukyalo omuki omulala kati jjukira okulwala kutandika mu myaka 5 awo afunayo omukyalo omuki omulala kati omukyalo oyo omulala agira mu myaka omubiri gwa kitammwe nga gukoze eki nga gutandise okukoowa kati jjukira mwe temuwulirangako kitammwe yali alwaddeko kati we mutandikira ne mumukubira essimu naga munaye no kitammwe teyasuze bulungi mwena muwulira shokwe kati mukazi wattu azze mu bufumbo nga tata talwalangako so singa tata wamwe yali yalwalako nga nyammwe waali
ne bababuuli n'akozesa president eyo nti okay n'akubira ku Nyamuwai taata w'abaana bano bwe yalwala nga wakibategeeza ng'otya ate nammwe muba bateeketeeke emitima nti olwedde taata wammwe mumumanyi muki ng'abantu abakuze ne bazadde baye nga balwadde gye bali nabo abakuze nabo nga balwadde nga bakimanyiira ne kati ffe tukuze Ssaabasajja ffe yagenda okudda ku 93 yali mu ng'amaanyi ali mu 30s kakati ali mu 67 kakati osaasira Katikkiro talina Katikkiro gwagenda kukubira simwa mugabe wayi Kabaka bwe yalwala ku mulembe gwo abantu bano bwe wahandolinga otya osegedde asoose kulwala ku mulembe gwe ebiri serious eby'obukulu kati ye yasetinga president ebizibu byolese ku ssente olwayimiridde akwetegereze kimuwulidde badde motoka ezitewo naye motoka y'amaanyi kakata naali munda agamba omuwala w'amaanyi tuwanyiganya mpe motoka we motoka ekijja kusoboka emotoka byentalo tebikutwalanga so okitegedde so kati omusaasi nti ali mu period talina gy'atunula mabega kugamba bantu nti nga bwe yalwala ku mulembe gwa Mulwanyamuli nga bwe yalwala ku mulembe gwa gundi kitandikidde ku mulembe tu ali ku mulembe gw'obwa Katikkiro nga Buganda yeeyina leader of opposition teriyo Katikkiro abadde na Muganda nga w'amaanyi nnyo nga Kyagulanyi nga level y'okumwagala yenkanankana level y'obutayagala gwavuganya simanyi oba ontegeera nti level abantu kwe baagalira Kyagulanyi is equal measures kwe bakyayira ki gwavuganya ekyakiwakanya genda otunule mu kulonda kwa 2021 olaba ababaka ba parliament ng'egye balondeddwamu mu Buganda ababaka bali mu kibiina ekiri mu buyinza ng'egye bakubiddwamu kikulaga hawo abantu abamu gye batakolagana na kibiina kiri mu buyinza kakati ate ng'Omuganda w'amaanyi nnyo kyokka ng'emikono gyo misibe nga Katikkiro because obwakabaka wa Buganda ndoza bwe bwokka emikono gye baamyumyula nga tebusobola kuvaayo direct ne bugamba nti bane muwa omuntu waffe akalulu wano ojja kugenda mu bukulembeze obwennono obulala bo bavaayo kyere ne bagamba bannange mulonde gundi mwana waffe yambuka eyo waguba byogera kubaka bwa parliament babyogera kubwa president babyogera abamu bava nayo ne bagamba ne bambala abamu nabakada bekibiina kyenaalemu abamanyiddwa abamu bakuba ne campaign blood the right olw'abantu bawe neffe wana emikono misibe kyokka kati osuubirwa okutembeeta wa mwana wa Nnambi naye ate emikono gyo kati olina okuplayinga kaadi zo bulungi because ligimu eri yekutwala gwe tolinga bwokulembeze bulala bwonna nti bwogera ekintu nekitatwala serious gwe kakati kuvaamu kyonna kiri accountable kakati yembeera mwe bakuvugira so bw'oba standinze era eyo yonna ekyokusatu nga social media y'amaanyi ng'etwala speed emirembe giri abantu bayinza okuba bayinanga grievances zaabwe naye nga tebalina avenue we bakola ki we bayiriisa kakati ayina kyamanyi n'atalina kyamanyi bonna mu kasimu okitegedde gwe Katikkiro kivula muwa credit otherwise abakuba muntu mulala office aba yagidduka mudda era buli muntu yabwe ti is an example of abantu bagamba nti is a strong leader otherwise osanga omuntu eyali mirembe gye nga yeri mu mateeka ge yefunira ssente ze yekolera bintu bye aba yateekako dde nagane office yabwe bagye mwagala yiyo okitegedde so abantu just nti ekintu Ssaabasajja mukosefu nga abantu abalala bonna nga mukadde weewaka namwe mubalina ewaka abalwadde naye kino abantu abamu section ezimu zikiweaponizinga section ezimu balina ebizibu byabwe ne elements endala naye nga wano balina okukozesanga ekkubo to make sure nti things tebibeera stable bakifuula ekizibu nnyo okukulemberwa okitegedde naye nga nze nkukakasa
omuntu abantu babiri baagala nnyo Ssaabasajja abeere nga mulamu Yeah. kubanga tomanyi kikiddako singa abavuddewo. Famire mwagala n'okutusinga bannange. So mbadde nsaba tubeere n'abalina yali alina kwagalira muzadde okusinga g'omwagala, so muleke Hafya ajjanjabe maama we. nekyanze ate luli bagamba jjanjabwe kikyantabudde Kale babagamba jjanjabwa ate kati aliwa. kati ekyo nakyo kikutabula. So nze sigamba nti ayogera ku Ssaabasajja kuba ye kabaka waffe naye noonya engeri gy'oderivalingamu Okay, it is sometimes disrespectful. Yeah. etatyoboola osobola okubeera bwe baba bakugambye n'obeera kuwola nti time tells nti buli kintu bwe kinaabaawo wabeerawo emikutu emituufu egy'okubulya naye teweegatta ku gangs zityoboola mu kwekweka mu kifaananyi ky'okwagala. Because tuwabeerawo questions ezigamba yii naye bw'oba oyagala ate lwaki oyogera bw'oti. Yeah. Saabasirise muno tebaagala. Okay, kale tumalize n'ensonga za gundi ba Palaso. Tumaliriza oba n'abasuubuzi ye bwe tutamaliriza. Tuyiseewo ensonga y'abasuubuzi ne President Museveni kale katonotono. Abasuubuzi bamiitize President Museveni e Kololo. Whatever they expected, I do not know. They expected the opposite of what they got. But are they... babadde basuubira nti influence ekyuma bakigenda kuwummula. Kyebabadde basuubira ebisigadde byonna kyebadde basuubira nti President agenda kugamba nti influence enkola esooka ekole ki? Nga bwe yali takimanyiko nga kijja. Ewummule ye yagambye yali takimanyi luli naye yagikozesezzaako n'alaba nga it is milk matter. Naye ate kyaziza okunsesa bwe bagambye nti influence ekozesa internet yaga ekozesa internet musooke mujje munyinyonyole neŋŋamba President yagambye influence yagikozesezzaako n'alaba nga nnungi kakati ate tamanyi nti oba ekozesa naye bantu abakulembeze President mumwanguyize ku bulamu n'abantu. And then this guy weyavuddeyo n'agamba osobola bikola nga toli ku internet. Naye bw'omala mufuna internet ate ne bigendayo siri mulwadde lwakuba nkolola ate oba mulamu. You do not make sense. You do not be straightforward. President yasalira abantu amagezi ku kintu ekyo. Ne mujja ne mutuuza ne mumugamba ebintu najja n'abyogera ngalowooza ge mazima kumbe mumwokesa. Mbosobola bikola mu offline mode naye olufuna naye ne wona bikola mu offline mode obudde ne bukyale buziba ne gutonya ne gwaka. At the end of the day byetaaga ki? Internet naye baga internet ya bbeeyi leka banno bayisewo internet nti ya bbeeyi. Ekyo nakyo kiggwe negoyo odde wali eri gamba kimu yes because internet ne kituufu President internet yo ya bbeeyi tulaba amagezi naye bane eri mu waffe tubayita balukomba amagosi basukka. It doesn't. I felt so sad to that point, I swear. Daddy azewaka ababuuza kike mutalina munange daddy wano emmere bagifumba leeti wama taata emmere tugifumba sanga mwenda ogw'ekyemisana naye tufumba mu budde naye budde saawa nga mwenda kati mwenda ye saawa zaala emmere bagifumba ate saawa zaala nki tuba tugenda lya kati kyaggulu. So ekyokubiri kye nalabyemu buli muntu yabaddeawo yabaddewo opposition. According to what? According to their whatever statements. They had to say. It was era sick. Bobi Wine Besigye n'abalala abakyalina eddoboozi lwe twategedde nti bujje boogera biki bituufu kubanga emboozi yonna gye batambuza byonna ebyayogeddwawo. So bwe tuba tukwata aba opposition nti bavumirira era buli eyakyawa aba opposition nti lwaki boogera bibi ku gavumenti buli ekyabadde awo bonna abasobozi bonna aba opposition bayogedde abachina emirundi aba opposition gye boogedde abachina abo nti baafuuka batembeeyi ku makya gobadde onyonyola abafirisuuti abakola obu bizinesi bwammwe eyo balina buno obudduka mpayo ekitole kya sabbuuni mpimirayo kilo ya sukaali. You know those businesses bade bugenda bufeeding out nga bakola bu mini supermarket baabuzizza bo bennyini kati babuyina beba antikaduuka
so bayogedde abachina bayogedde emisolo almost buli kintu ekyayogeddwawo ky'opposition era njala okwebaza abakulembeze b'abasuubuzi nti kale bisobola obutakolwako ne at least your voice was heard. Mwalangidde balukoki balukomba amagosi gesi tegeera naye ekyo kyagambye bonna okuva ku baminisita be muwandiikira ne bataddamu okuva ku baleeta abafere. Someone who is not willing to say things as it is. Nga tetalina kyafiirwa. Era tuba kuba mu gavumenti nga kiriya walla anti bonna badde bagenda kugobwa bonna badde beetaaga kulizayininga naye munnaye we tuli president yatulaze nti assebo ne bannyabo byonna bikolebwa naye omusolo ngukola ki ngwetaaga point ye gyenzikiriziganya nayo naye implementation yejjo kuba enzibu ya production we need to go back to production import substitution into a producing naye president ekintu abasuubuzi abo kye boogerako nti baagala okudda mu production naye environment yetabasobozesa capital banamujjawa ettaka nga bwe muwa bapeneti ne mubeewolera bo temubafaako kasa kujja muna Uganda mbu njagala kola kino and no one is gonna believe you. Taxi kuwumulamu simanya biringa bimu wa smart taxi holiday fuwane waffe bazibu batono nnyo abazifuna abayambibwako nga kampuni zitagala batono nnyo so I loved the voices zayiseemu ne bawulidde nga president byayogera tebajja kukanya nabyo ne baagala okufuluma so ebisigadde tuligamba bugambi nti gavumenti yeefula nampulira zibi naye emmere teyabawugudde abasuubuzi baalidde bagamba bo baalidde buli muntu yakutte akazindalo kabanda yayogedde buli omu yayogedde bulungi kakati president kiri gyali okuddayo ne babboyibe naye nga ze kyensuubira ate ku lweti kati kwe baagalira emisolo si ffe tulatandisa okufuna sanctions kati ogenda kuwulira anti tuli baagambanga mbu ani atambula ennyo mu mawanga g'abazungu simanya gundi atambula nnyo bagenda ne bagenze kubayo ndongo e Bungereza ekyavudde mu ndongo wakirabye twagenze okumaliriza nga giwunye naye kale nga bwe twayogera mu kusooka emisolo si mibi era ffe tetujja nuvumirira misolo naye kyekiva mu misolo then ne bagikuŋŋaanya batya ddala gikole kyennyini ekividdemu kyekisinga oluma abantu I think omuwendo gw'omusolo gukuŋŋaanyizibwa kyekigukola nenge gye bagukuŋŋaanyaamu bwe waliyolete kale naye nga ffenna sanction zatandise wano tujja bbeerawo kaalo wano ekyaddondo tuwunyere bakuba bukubi ndongo batambula muganda wange ojja kubuuzaako kubategedde ekyavudde mu y'ebiraka ebyo mukirabanga ekyangu naye gwe tomanyi kyekitegeeza maama wange yagabanga ekibonerezo ky'okubeera mu nnyumba tofuluma ne bw'okwekaza n'ogamba nze tebwalina bizibu naye ng'oliko likodi y'okubeera n'oba ogenda kulya buli ssente zo ng'ozirina naye nga tolina waziriira muganda wange kale byebyo nno tuddemu ebisigadde eby'endongo tunabikolako ndowooza enkya godi inshallah